target kwata na kavideo kama sinstedio chali yakiride deri mu kirombe agasindika maji oda yatandise dajisanga gatanu gagate batusasula se bagale bamunyizeri mu mukuguru olaba yatandise gagama batusasula sente nga abadde agala mulya Nze Geoffrey Mukasa badde ntudde awo bulidde essasi limu nga livuga omwana muwala namugamba ompya gwa piki lwabise wali nagamba esi piki erabika masini namugamba obadde ki nza okulaba nempulira endala omusajja mulabye nga ajja adduka awo wennyini woova okuba ekifaananyi bamukubidde essasi ku mugulu n'agwawo so omusirikale omu amukubidde mu kyovulu nga si basirikale bana bambadde full combat wawulira neri combat kuba eriko akabonero ka Uganda yamukubye ekyasi n'agwawo. Musirikale kika kyamukubye jo waliwo omusirikale private security guard eyataguse mu bitundu bya Mukono n'Amanve kigambibwa nti ono mukuumi akolera mu kampuni gye bayita Standby Security Company Limited yagenda mu bbaala n'atandika okutiisatiisa abantu n'emmundu. Supervisor we nagezako ngenda okwogera naye ate natunula mundu ki supervisor ng'ayagala kumukuba. Supervisor n'atuddukirira poliisi. Poliisi naffe ne tusitukirawo ne tugenda. Ngeri yatulabye nga tujja yaddukira mu nsiko ne tutandika okumunoonya ne tumunoonya bale tuli kumba okutuuka waali n'atandika okuba amasasi naffe ne tumudiiza amasasi. Okumudiiza amasasi tusobodde
okumukuba okugulu netugenda netumugjayo Mundu after disarming him kati ali mu ddwaliro Mulago afuna obujjanjabi. Ekisooka twagala kukubiriza abasirikale omulanga abantu mumanyi antuli ku mirimu toteekwa okugenda mu bbaala n'ebintu by'okozesa nga mundu, uniform, oba batuuni, oba mpingo, abantu ogenda naye mu bbaala. Ebintu ebyo byonna osooka oteekwa kutwala mu stores bagitereke okugenda onyumirwe engeri gy'oyagala kunyumirwa, naye si okutwala muntu mu bbaala.